gye musizira okubeera nga te mugoberera Fahad Pro UG gwe mukutu kwe muli nyogere kubeera nga te mbabuuza ko lumu jasiza okubeera nga te agoberera abalabira awo ku ddungu mu nsi omuli Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Abu Dhabi mwebale nnyo mubalira kubeera nga te mugoberera saidi wali e UK, America, Canada nammwe mukola kyama nnyo okubeera nga te mugoberera nga ate namwe abalabira mu ggwanga Uganda ate sibeerabidde. Thank you so much. Era nga gompya eyakatuuka wano, make sure you subscribe, ateka notification bell kali awo malo subscribing aka notification bell kali wano bali akaje mu personal kateke mu option esokera ddala waggulu awo video etandika na like, make sure nti o likinga ate osobola okubeera nga te o sharingirako n'abalala eyo mpola osobola okubeera nga te bongera okubeera nga te bakutwegattako ku mukutu guno tuteekebwa mu ssente bannaffe aba tap send era nga tap send bakutegeeza nti osobola okubeera nga te osindika ssente mu nsi yonna gye wadagadde okubeera nga te osindikamu ng'okozesa ka application kaabwe ako tap send mu ngeri ey'enjawulo ekutegeeza nti kozesa promo code Fahad 1137 osobola okubeera nga te weefunira bonus era nga bonus eno eri worth $30 ku sente z'ogenda okubeera nga toweereza bagenda kubeera nga te bakwongerako $30 ate saidi endala gwe wenna ali eyo nga otawanzibwa endwadde ez'enjawulo muzeeyi awakula ennume emaanyi ga miti akomyawo omwagalwawo nga kukyaye mu lunaku lumu era nga gwe oli eyo nga olina omuntu gwe weegomba wabula nga tekuliiko jangu muzeeyi awakula ennume abeere nga te akuyambako akola ku bugagga obwensibo akola ku mukisa akuyamba okubanja n'okwata ababbi era nga ono ku nsonga z'oluzaalo asobola okubeera nga te ensonga azikwasaganyiza ddala ate gwaliyo nga waddegadde okubeera nga te ogenda bweru wabula nga process azikyaganye naddala mu nsonga za visa wali nnyo okubeera nga te akuyamba waayo byotunda tebitambula tuukayo tujja okubeera nga te wejjusa agendayo abeere nga te akwasaganya era nga osobola okubeera nga tumufuna ku namba y'essimu awo gyolaba ku screen 075 23 73 23 075 23 73 ye muzeeyi awakula ennume era nga abeera ng'otuukirayo tujja kubeera nga te wejjusa kambeere nga te nkutulawo obutambi buno leetera nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo nga mutambuza vidiyo ng'omwana awuuba oluntu ate ne mumuteeka mu competition ne bajeno basembalago ogwange mulabe gwekana tulaga biki nasobola okubalagala kuba ndi musajja mukulu n'abaana katongeragera kyone n'ogudo omwana omutale bamuteeka mu byekisiro okuwuuba oluntu n'awuuba oluntu ne mugiyita n'achievement mwali mwagala omwana w'omusajja musobola ddala bwe mutyo mwali batayagala asome mwasanyuse ng'omwana ali ku Facebook ng'alaga oluntu mwasanyuse mwawulidde bulungi omwana w'omusajja ne mumutira future natandika ku Facebook kulaga luntu nga luyimye ne musanyuka ne musharinga ne video. Are you parents, you people? Singa abadde mwana wange yakera okwereega ne bamutambuza ati ng'oluntu lwereeze omwana yagudde naye tuba tukateekako sympathy tujja kulowooza ndi kasajja kakulu kuba omwana omuto w'emyaka 8 afuna atya feeling eziima kitegeeza kasajja kakulu buyizako oyo bwalwana entalo akakaana kalwana entalo kati omwana w'emyaka 8 agenda te ku social media n'alaga oluntu nga lusitusi nze kati kambabuulira kintu kimu musa future y'omwana oyo naggwe buli ng'obadde wagira aliyeti sikaati obadde wagira ebikola bya aliyeti sikaati singa mwana wo nga yakeera okwerega ku social media n'olwo oluntu nga lwerega bwe ruti osanyuka mu mutima kitegeeza omwana alina ebintu byalaba abantu ali alawuliko mbayinza n'okuba beegadanga awulira nona kuli yakwata video kiyinzika okuba ng'omukulu yali muli ng'aswankula omwana n'akola ki n'afuna feeling ezikola video. So you have promoted sexual immorality and we shall die fighting for that immorality. Eyo video yabadde embi nnyo, it was a bad imagination eri mu bantu abagoberera omwana oyo kikyalaga abaana ng'awuwa oluti mu mpale. Wanika omukono buli agamba nti mbutuufu eyo mbata ebeerewo. Wanika emikono ebiri buli agamba ebeerewo. Omanyi abantu abasinga bakitwala bukyamu. Soka owulirize. Waliwo abantu abalowooza nti bato bulina kuba bukyayi. Balowooza nti bato bulina kuba bukyayi. Si kyo? Kakati Uganda, welcome to the real battle of real men. Eno bajja kuba bagiyita clash of the Titans. Bulijjo mubeeraawo mugamba ani asinga big 3. Bebe kulu yamaliriza radio ne wizo awumule mirembe.
n'akwata ku kadingo n'amuvuga n'awummula. Kamiliyoni yakwatagana ne temwasala temwagusala tuddamu ne principle eya principle esooke. Principle takyalina muziki takyalina tusooke ya principle kansooke y'amayanja kubanga waliwo ekintu kino ekiri mu bantu ekintawanya bukyantandika okuyimba ono yasinga wangi naye mwebale kuwagira naye bato ebeera ya muziki tusaana netwekubamu kuki mwebale kuwagira David Lutalo mbagala nnyo alhamdulillah I'm wishing you the very best. David member Gargamel taking over. Ewaffe Butambala ku Nkuzi walingayo omuvubuka bamuyitanga Kalibbala ng'alina muganzi we gwe bayita Tawusi ne Kalibbala beeyagala nnyo ne batuuka n'okwekolera ebisuubizo nti I will love you until Lake Victoria dries up. Okumanya omukwano gw'abali abaana gwali gwakimmemmette nnyo baatuuka n'okwetuuma erinnya nti mulongo wange nga Kalibbala ayita Tawusi mulongo wange ne Tawusi ng'ayita Kalibbala nti mulongo wange. Bwe njogera ekigambo mulongo wange ntegeeza abaana abafuluma mu ndeemu ku lunaku lwe lumu weewaawo essaawa ziyinza okwawukana nti abalongo ne bafunamu obutakkaanya ne bafuna ekibasoomooza kibeera kizibu nnyo okwawukana. Omukwano gw'abali abaana gwatuuka okwegombesa ekyalo nga gwe wokwana omuwala okumwanguyiza okukkiriza olina mugamba nti ngenda kukwagala nga Kalibbala bw'ayagala Tawusi. Ekiseera kyatuuka nga bw'oba onoonya Kalibbala obuuza Tawusi gy'agenze era nga bw'oba onoonya Tawusi obuuza Kalibbala w'atudde. Naye munnange buno obukya buziba abaana abalina omukwano omungi ennyo, abaana abalina omukwano ogw'ekimmemmette omukwano gwabwe gwatandika okusebengerera nga balaafu mpolampola. Manyi balaafu gwe bajje mu firiigi atandika okusebengerera mpolampola n'afuuka amazzi n'oluvannyuma n'akulukuta. Omukwano gwabwe gwatandika okusebengerera oba okuggwerera, gwatandika okukulukuta ng'amazzi nga gugenda gusaanawo. Olwo nga Tawusi afunye omusajja omulala, afunye omusajja alinamu ku ssente. Ekintu ekyo Kalibbala kyamuluma nnyo. Kalibbala n'atuuka n'okutunda ekibanja ky'ewaabwe awe Tawusi amubuuza oba ssente ngenda kuzikuwa nga Tawusi amaze okumuvinga onu. Omusajja yatuuka Tawusi gwe yafuna n'ajja okumwanjula naye era nga Kalibbala akyalemeddeko nti ono omukazi wange. Tawusi bwe yagenda ku bufumbo ku mutalo omulala, Kalibbala yatandika okusebengerera mpola. Kalibbala yatandika okugenya. Kalibbala yatandika okutambula nga yeewuunaganya. Kalibbala nga bw'omubuuza nti gyebaleko ssebo addamu nti Tawusi. Kalibbala nga bw'omubuuza yayinanga akaduuka, ssebo oyinayo kino addamu nti Tawusi. Kalibbala edduuka lyatuuka ne ligwa. Ekibanja yakitunda. Omukazi agenze ekyavaamu Kalibbala n'agwa eddalu. Teweerabira nti Kalibbala nga tannagwa ddalu yagezaako n'okugenda ku basawo ab'endago, yagezaako okweraguza aloge omusajja wa Tawusi afe, Tawusi asobole okudda. Kubanga Tawusi bwe gwali omutima gwa Kalibbala, bwe bwali obulamu bwa Kalibbala. Naye ate abakyala banguyirwa okumuvinga onu singa aba alabye ekisingako ng'alabye nti gwe toyina future. Kubanga omukazi omugezi asobola okukiraba nti omukwano tebagulya. Weewaawo nnina omukwano mungi ne Kalibbala, naye ekituufu kiri nti Kalibbala alowooleza mu mukwano kyokka ng'ate omukwano tebagulya. Kyokka jjukira nti gye mukoma okukola sekisi, oyo sekisi alumya enjala. Munaalya ki oluvannyuma lw'okukola sekisi ng'omusajja talina kaalina? Kalibbala olw'okuba yali musajja mwavu, Tawusi ye yali TV ye.
nga bw'aba ayagala okulaba amawulire oba mu budde bw'okulaba amawulire ayita Tawuusi. Bw'aba ayagala okuwuliriza ku muzannyo gwa Kadiidi ku Radio Uganda ayita Tawuusi. Tawuusi yali mugezi nnyo n'amanya nti ono omusajja antwalanga property ye muugulaza talina na kyasobola kwekolera. Saawa bina aba alowoleza mu John Gadanga, aba alowoleza mu nze Tawuusi. Kamuvinge n'omusajja alina obuvunaanyizibwa. Munnange Kalibbala bw'atyo ng'atugwako eddalu. Nekyo ekyasuula Kalibbala eddalu gwe bw'oba otunulamu. Ekyasuula Kalibbala eddalu kulwanyisa mazima. Butakkiriza kiriwo nti ebintu byajja bwe biti. Kulowooza nti ono ye muggalanda w'abakyala. Abawala entalamule baaliko bangi ku kyalo. Abawala abasuna obusunya amabeere ag'ettutu baaliko bangi ku kyalo. Naye olw'okuba obwongo bwa Kalibbala bwali mu buwambe